Isaac Bigirimana gwe mutwe omukulu kubateeberezebwa era ng'ono agambibwa okuba omutuuze w'oku kyalo Kitega mu ggwanga erya Burundi. Bigirimana agamba nti amaze emyaka egiwera ddala 3 mu Uganda ng'akola ne kampuni ya bbaasi Otraco era nga mulimu omukulu gw'abadde akola gwa kulabirira emigugu gy'abasaabaze. Bigirimana agamba nti abadde tasabira mu kitundu kino era nga tabeera Kosovo Lungujja okutuusa bwe yazze Makerere Kikoni okutandika okubeera eyo. Ono abadde tasobola kulaga kiseera kituufu na ddiro yasengukira mu bitundu bya Makerere Kikoni wabula agamba nti kasookedde asenguka eno abadde asabirayo buli lwa Sande ku Lubaga Cathedral. Kikibaddewo ono alabika nga musiraamu nga asaaze bulungi naye wano sirabika nga muntu si yawano naye omanyi aba Uganda bamanyi abantu the appearance actually alabagana otya then batubulidde abarundi bajje no gusuubula sindika gonde emigugu paliwo n'abasindika sente n'ensuubula ebintu kubanga omulimo gwanye gwe wakubasi ebintu n'ebisindikeeri na wano nk'obuyinza kugamba nkana gasero wali patukirira ebintu ne Burundi buli muntu wona manyi. Newankubadde ng'abaana bano abakwatiddwa kibateeberezebwa okubeera abatujju olunaku lw'okunyeenya amatabi lutambudde bulungi era Father Joseph Sebunya alubadde mu mitambo akubiriza abakrisitu ko n'abakkiriza okubeera obulindaala ku butujju naddala mu biseera bino eby'amazuukira ga Mukama waffe. We are actually continuing in the Lenten season. It's not yet Easter. We have to continue with the spirit of prayer and more intense prayer. That's why I said we have longer prayers as a community, but even in families and the places of work, the tune of even joy is more reduced to feel that experience of the pain and suffering. And charity should increase.